I know a person for a fact because Natula Wansi, I'm an overthinker. I told you that. I usually play out scenarios in my head. Nengamba, now why would she do this to me? Kambabuli Emikwano Jobukulu Gyimenya. Because this is a person you've brought into your life, you're thinking bagena kunyongera yo, the friendship is flourishing, you're happy with each other. Nogeno kulida nti akusazege ekigambo ekinene echibi ate. No true once no gamba. Okay, now what did I do to deserve this? Was I not a good friend? We are all flawed. Naye simako akatono friendship yange. No budde bwenkuwadde akasente kenkuwoze bw'oba oyagala okuyiga okubeera grateful you know olina okumanya nti teri muntu atuukiridde ekyo kiteeke mu mutwe nti Parvin bw'aba ye mukwano gwange alina flaws era misunderstandings zibaawo kubanga ziba ne mbooluganda abakulidde mu nju emu nga bazadde be bamu kati ono gw'osanze mbukulu n'afuuka mukwano gwo kitwala ebbanga era naye mututte ebbanga era mujja funa misunderstandings obutakkaanya busobola obeerawo naye tebufuula mukwano gwo mubi nnyo okutuuka ku level nti olina omudestroyinga omwogerako anti bwe nkwogerako am destroying you Parvin mu ngeri nti nkugyeko abantu tebagenda kwesiga bagenda lowooza nyononya erinnya lyo